Nkulamusizaako mukwano gwange gwe yeekumira ku Yugi Updates TV kutegeeza nti okola kyamaanyi era gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza. Musizaako ntegeeza okola kyamaanyi nnyo. Gwe atana kusubscribinga kutegeeza muganda agenda maaso n'okusubscribinga. Gwe eyasubscribinze nkwebaza byansusse weebale kwongerako ttaffaali ku channel eno. Mukwano gwange olunaku lwali lwa mukaaga Museveni we yavaayo n'ayogera ng'alina ensonga z'alambika bannayuganda n'asooka atuyita abazzukulu be. Kakati mu bigambo ebyo yayogera bangi tebyabayisa bulungi okusinziira kati nga ono munnamawulire amanyikiddwa nga Thomas Onyango yavuddeyo n'agamba nti nno lekerawo tuyita abazzukulu bo, tetuli bazzukulu bo. Ffe mirembe gye twakuliramu bajjajjaffe twalaba nga beeyisa bulala ku ngeri gye weeyisaamu ne gy'oyisaamu abazzukulu bo. Bagambye bwe baba nga bajjajjaabo gwe baakuyisanga bwe batyo oba bajjajja balina tuyisa bwe batyo, then kitwale nti ffe tetuli bazzukulu bo n'akamu n'akeddagala. Bwe batyo bwe bavuddeyo ne bagamba lekerawo tutwala ng'abaana abato, lekerawo tufuulinga n'otusiriwaza, tetuli bazzukulu bo. Muganda wange ng'akuzizzaako emabega gye buvuddeko edda Nazzikuno nga kye tuyita jjajja kintu kirala nnyo, nga ne jjajja kyayita omuzzukulu akihandolinga bulala nnyo. Omuzzukulu ng'ewaka alina kukwatibwa nga giraasi nga ggi. Njikira ffe ebiseera biri bwe twagendanga ewa jjajja twasanganga nga yatuterekedde eggolu mu ssanja nga yalivumbise, nga yavumbise emimmonde wansi, nga alitegekedde bazzukulu be abagenda okujja omulabako basobole okuba nga bamusanyukira, bafuna n'okwagala eri jjajjaabwe nga ffe abazzukulu. Ng'era Thomas ebimu ku byalambise mu biwandiiko bya zaalambika Pulezidenti Museveni. Njikira baatutuuzanga era nga Onyango w'agambye baatukumiranga ebyoto ne tugenda awo ku ssaawa ng'emu awo ne tutandika okuba nga batunyumiza obugero, tugera engero. Era ezo engero ze ntera okugerera muganda wange, obugero bwange obwo nabujja mbajjajjange baatugereranga obugero obwo era nange ne mbukwata mu mutwe. Ate ky'obumanyi engero teziva mu mutwe, olugero lusigala lulumirira mu mutwe, lusigala lukulaga ekifaananyi, lukusindikira version eyo gy'otaali n'oba ng'eyaliyo. Kati naawe ogenda oddunyumiza banno, onyumiza ddala ng'eyaliyo. So baatukuumiranga mu mbeera eyo n'okwagala. Bwe baabeerangamu mu kitundu ekintu kyonna kyonna entertainment, mwabeerangamu ebigo, mwabeerangamu okudduka, mwabeerangamu okuleesinga obugaali, ebyo byonna byonna byabeerangamu. Bwe twasobyanga baatuyita nga ku byalo ng'ebyo community ey'ekyalo. Bwe bati era ne bajjajjaffe emirembe gyabwe bwe gyalinga. Omusango bwe gwabanga gwa maanyi, community yavangayo n'esala omusango. So si kuteekako kibonerezo kikakkali kitwala bulamu. Naye ennaku zino tulaba ono eyeefudde jjajja waffe atuyita abazzukulu. Abazzukulu bwe babaako ne kibasobya abagirayo mmundu na tiyaggaasi. Bwe babeerako ekitagenda bulungi, mmundu na tiyaggaasi. Onyango amugambye nti twakula tumanyi nti obubbi
kubba miyembe gya neighbor ku kyalo, naye kati ate okubba ssente mu gavumenti eggwanga n'olireka nga kkalu, ate ekyo kiba kisusse ow'omulamuzi. N'agamba twakulanga ffe tumanyi emizannyo gizannya kakebe kwegoba, naye nga si gino poliisi gyetukobesa ne tiyagaasi n'emmundu ne rubber bullets nga weetukuba nga weegezaako tugoba mu kibuga kyonna esiiba etugomya, ng'egezaako n'okulawuna okulaba ani asala, ani eyeemulugunya. So obufuzi bonna obutaliimu muntu kwemulugunya, gwe era n'olaba bannansi nga basirise nga tebavaayo kubuulira nsonga, omanya bannansi tebakyakwagalirako ddala. Naye gwe okyalina n'omukisa bannansi bakyasobola okuvaayo ku media platforms ne bavaayo mu kibuga Kampala ne beekalakaasa nga balina kye bakulambika nti kyusaamu, gwe era n'otakiraba. Ne mutandika kuvuma media platforms zino, tugenda kugalawo guno tugenda kugalawo gundi Facebook bitakikirawo Twitter ebi bye mwakyuzinga nti bye bibakolokota, so nga mwandibadde mugitwala nga priority, nga opportunity gye mwaweebwa ku mulembe guno mwe mukyalina lake, nti musobola okulokolayo ebikyamu abantu ebibaluma. Nti media platforms zino ze-exposinga eri obuvune n'obukyayi n'ebibaluma ku mutima ne babiteeka ku social media mu ne musobola okuba nga mubiraba. Bw'oba nga temubiraba kitegeeza obwongo bwammwe bwesulise, kubanga ekyo kyandibadde nga kintu ekibafevalinga ennyo okulaba bannayuganda mbeera ki gye balimu na biki bye mwetaaga okukyusa mu ggwanga. Mmwe emirembe gyammwe embeera we yalinga weeti. Ebiseera bya Idi Amin by'obote embeera we yalinga weeti, nga tennatuukako na ku kwota y'eno gye tulimu. We mwanyiiga ennyo temwagenda ku social media kuba tezaaliwo, mwajjayo mmundu. Newankubadde weewaawo zaaliwo ezimu, naye mwasalawo okuggyayo emmundu ne mulumba ensiko. Kati mmwe mulowooza bye mukozi bannayuganda bannansi kiseera kino tebituuka na ku kkoota gye nabiri bye babayisaamu, golowooza ffe twandibadde bannansi bandibadde bajjayo ki? Ki kye bandibadde bajjayo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza? Ku busungu munnayuganda kati bw'ayina, naye akkakkanye n'agamba ngenda kukozesa eddoboozi, ngenda kukozesa media platform nteekeyo ekyo ekinnuma, bano abasajja balabe obusungu bwange wawe buyimiridde. Naye ekyo n'obeera nga tokiraba gwe mukwano gwange ali yeekumira ku Yugi Updates TV. Kimanyi guno omukutu bannakibiina ba NRM nammwe kwe muli, mwe abatuula okumpi ne mukama wammwe musobola omugamba ku bigambo bino n'asobola okuba nga abitegeera ne mubazuukusa obwongo. Kubanga ffe ebiseera ebisinga tuba tulowooza nti nno edda twalondanga abakulembeze nga tumanyi batusinga otutegeera ku kyalo, naye kati byakyukamu. Kati naffe tuli bagezi, tetukyalonda bitusuubira kubanga bategeera, kubanga bwe batuuka ne bategeera ate batuuka ne babategeerera butegeerezi. Kati tulonda oyo alina obuvumu okututuusizaayo obubaka. Naye teweerabira kusubscribinga muganda wange gwe atanaba kusubscribinga, oleme kuba ng'omisinga information ng'eno. Nze kye ndowooza, gavumenti eno yandibadde respectinga bannansi, newankubadde okuze ennyo olaba bannansi batuuse n'okubatwalira mu kifaananyi ky'okuba nga bazzukulu bo. Si bwe bate bayisaamu abazzukulu, abazzukulu bayise nga abazzukulu. Bannanga bakulembeze baffe, mwenna abawangaalidde ku buyinza, bazzukulu bammwe mubayise nga abazzukulu balina okuyisibwa. Mubabuulire engeri ezibazimba, mbaleetere ebizimba. Ate akuba owuwo akuba abumba. Naye gino emiggo gye mutikka bannammwe ne tiyaggaasi, abamu ne babutondamu n'obulamu,
era ne muvaayo ne mwogera nti bazzukulu bange bazzukulu baffe banne mubeereeko n'ensonyi. Oba okitegeera? Kale gwe mukwano gwange ali eyo kimanyi leero wiikendi mugenda mu ggandaalo, budde bwakedde dda, abamu mugenze ku chaaki. Mbebaza nnyo mmwe ababeera ku Yugi Updates TV ne mutuwuliriza, ne mutusharinga, ne mukomentinga, ne musubscribinga. Mukolera ddala ekintu eky'amaanyi nnyo. Nammwe mukola ze ky'amaanyi nnyo okugattako ku nkyukakyuka y'eggwanga Uganda.